Action. Yes, Nile Swaz. Swaz Jebali. I've been hearing the Rwangos. Gembadde mukayana. Yes, sir. But in the city side ya kuzikula mufu. I'm not on that side. Yes, sir. Because mafia yayingira mu bintu bya. Anti kati kiri bwekiti kwe tomanyi. Kwe Swaz oli mwana muto yoweza emyaka 20. Tuludde ku nsi tumanyi logic nti bano kike babala abaagala okuzikula kafeero bambabazi bambabazi bali mu politics mweje muba mukola kiri kimu yimirirawo ng'omusajja aze eriyo maani mukuma amalalo ga kitamu mmanyi gye byatandika temujja kumuziikula. Secondly, Ugandans should work for themselves. Abantu bakole nti tuli ku bintu bya mufutu tunuddaho mu Buganda make money nti omwana wange ali mu kukayanira bya Dr. T omuzimu gwe fe tulina emizimu emikambo waffe envaayo ndi bwereere kasitola baboti walukaganga yeewuubodde emisinde so walukagaya abayeewuuba wansi waffe tubagamba nti temukkiriza kugendayo kuziikula kubanga kitamu yafa mulekaawo mulemire ndibuuza celebrity bana bakayana mubaleke. Secondly, oba oyagala okuzuula omwana nti si wawaka muteekaawo amaka galinamu bwebaba tebasobola kuyimba si ba famire yamu kati gwe mwana wakaffe kuba omanyi okuyimba saze muyimba mwakayimba kaffe Dr. Tito vaawo bakuwe mwakayimba aka Dr. Tito bolira akayimba kange nakayimbidde bakayiikuuzi kagenda bwe kati yes bakwagala olina akalemba tiddi ab'emikwano ab'ekika nkugambye babbi babika ku nsonyi bali balimba tebaagaliza ate nga babbi ab'emikwano babbi bano nze bantamye kubanga babbi n'abooluganda babbi kugambye bantamye bali balimba nnyo banaakola kajja kukola ati kizo kyobola jjo kasire gwange ebintu byonna yabindekedde yagabye ddala Dr. T lwaki nina knowledge ekuuma ebintu by'abafu namwe byamuwumpe mubakwasi basebuulirira Swaz kituwe basebuulirira abantu interview ewedde